oyo Museveni naye musazi wankwe mukulu. Ebizibu abireetera Kiyengo. Mu Peace Talks mu Hilton Hotel Kiyengo mwe yasula mu kasenge nga jamukonkona. Ate yali Peace Talks. Museveni musajja muzibu. Kiyengo yalina emikisa gyonna egifuuka pulezidenti. Kubanga yakwata Makindi nga bano bakyali bbali. Yali bano abajenero abakyoli. Kiyengo yalina emikisa gyonna egigenda ku Radio Uganda. Yalina amaanyi gonna mu majenga lefunanti. Waliwo amannya nga bwe likwatulira ku lulimi lwo ng'ofa. Amannya ago gaali ga bwerende mu lutalo kasita lisala ku lulimi lwo ng'oli mayiti. Erinnya Salimu Sale n'erinnya Lwijema. Kibalama yali bodyguard wa Muwanga, Paulo Muwanga. Kibalama oyo gwolaba eyatunze ekibiina kya Nuupu, omuzeeyi oyo gwe walabye. Musajja mutendeke w'amagye Bungereza gye yatendekerwa. Owaddala. Komando. Kwaniriza mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaliro mu mboozi ya musajja mukulu Peter Kirabira ekitundu eky'omukaaga era nga kikitundu ekisembayo. Kutegeeza nti tulabye bingi nnyo kuva mu bitundu ebigenzi maaso kubeera nga bisooka oba bye twalaba ate n'abakubiraba osobola okubeera nga natojja ku channel ya Lubega Ibrahim. Osobola ogenda mu playlist n'olabamu folder eya Peter Kirabira n'obeera nga nate emboozi zonna oziraba bulungi nnyo. Musajja mukulu no zaagenze maaso n'okubeera nga atonyumiza. Ekyo nga tukitadde ku mabbali njala kubeera nga nebaza Dani Kaliisa webale nnyo webalire ddala. Musajja mukulu Dani Kaliisa yasobola okubeera nga ajoininga membership yaffe eya bronze webale nnyo webalire ddala. Bw'ojoininga membership wabaawo ebintu ebyenjawulo by'ofuna. Osobola okufuna ezimu ku mboozi abasigadde ze batafuna. Kutegeeza nti gwe omukwasiko okulaba ezimu ku mboozi wano. N'okwogerezeganyaamu okwogerezeganyaamu kibeera kyanguwa mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo naabo ayagala okubeera nga obaako nate byofuna okusingako abasigadde bye tufuna osobola okubeera nga ojja ku membership. Si ya buseere kasente katono nnyo nnyini ddala akatuyambako okwongera okukola emirimu gino gye tugenda maaso okubeera nga tukuweereza. Awo nga nvuddewo njala kubeera nga nkutegeeza nti osobola okubeera nga oteeka comment yo wansi awo asobola okwogerezeganyaamu kikyolowooza ku mboozi ya musajja mukulu no Peter Kirabira nga bwe kize kigenda maaso n'okulebwa abamu ku bantu abazze bakomentinga bateekako endowooza zaabwe. Naawe osobola okubeera nga okola kyekimu oba n'osheeyalingako emboozi eno n'abantu abasigadde. Bw'oba tonna bakusubscribinga osobola okubeera nga nate okikola n'onyiga akabatoni ako aka subscription ne notification n'obeera nga tosubwa mboozi zino zikwata ku ffe Bannayuganda, ezikwata ku bakitaffe bajjajjaffe bannyinaffe n'okumanya Uganda gyevudde ne gyeraga kubanga waliwo omusajja mukulu yagambye nti tosobola kumanya gy'olaga nga tutegedde wa gy'ovudde. Kale nno ngenda maaso n'okutegeeza nti webale nnyo webalire ddala gwagoberera emboozi zino. Mu kitundu kino eky'omukaaga musajja mukulu Peter Kirabira atunyumiza ku bantu be yali amanyi ku ludda olwa gavumenti nti singa erinnya eryo lyawulirwako omuntu oyo alyogedde abeera afa bufi. Nti ku ludda olwa gavumenti omuntu yenna kasita yayogeranga ku linnya lya Lwijema oba Salimu Sale oyo yabeeranga mufu. Era mu kitundu kino omukulu atunyumiza ku Major Thomas Kiyengo engeri gye yali agenze maaso n'okubeera nga akyusaamu enteekateeka y'olutalo luno ku ludda lw'abayeekera kubanga yali abafuukidde ekyambika ng'alabika abalemesezza ng'ekyeso nate akibala mu ngeri ey'enjawulo gye baali tebasuubidde. Kale n'olw'ensonga eyo yali musajja wa njawulo y'ensonga lwaki bangi bamwogerako bangi bamuwanda lulusu. Naye ng'ate ensonga endala y'ey'okubeera nti musajja mukulu Museveni yasobola okubeera ng'asalira omukulu Kiyengo n'amagezi okusobola okulaba ng'ate bavuunuka obuzibu bwe baali boolekedde. Bye tugenda okubeera nga tulaba naye nga nkwagaliza okuwuliriza okulungi era nkujjukiza nti Ropa Free Mosquito Oil Repellent gy'oba okozesa wamwesiige osobola okubeera ng'ensiri tezikuluma naddala nga tunatuuka mu kaseera ak'okwebaka mu katimbako osobola okukozesa Ropa Free n'owona okuluma ensiri ezo.
gwe ng'agala okutungira engoye, agala okutungira amasuuti, agala okutungira amasaati, agala okutungira empale n'ebintu ebirala, osobola okubeera nga weekwata Lubega Designs, ajja kukolera bulungi nnyo nnyini ddala. Asangibwa ku Jimba Plaza ku Lumo Street mu kibuga Kampala, ku 0705141639 osobola okubeera nga obafunira Lubega Designs bulungi nnyo, ne babeera nga bakukolera ky'oyagala kasente akatono ate nga omulimu guli class. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Abasajja abakyoli oba abasajja bali mu gavumenti y'Obote, amawanga gaabatabula ne bagaana okupromotinga amagye Lulege yali aleseemu eyakunga abaana Abaganda okweyunga mu magye. Mwe mwali Bakiyengo, oyo gw'owulire eyanywesa abantu ebikanje Luweera awo mu Triangle, Thomas Kiyengo. Oyo yaliisa abantu omuliro Lefunanti oyo, nga bonna bakankana nga n'Obote operation za Kiyengo azigoberera butereevu. Yali yagayingirira wa? Kiyengo amagye yagayingira nga kadeeti, nga Lule akunza Abaganda n'ava ewaabwe eyo n'ayingira amagye n'agenda okukola kadeeti course e Mondula ne Tanzania. Eyo gye yava ne bamuwa deployment Mambuka okulwanyisa abasajja ba Amini bonna. Yabakuba bonna n'abafufugaza. Bwe bamala okutuula high command netuula neronda Kiyenga akulire joint operations mu Luweero Triangle, nga kyali kitegeeza nti Oito Joko yali amaze okubuildinga tactical base, kutandika okusharinga okuba ebikompola biki. Then Kiyengo nga ali ku taka clandestine work operations ez'oku ground. Kakati olutalo Sematalo oluleeta ebintu byonna okufaafaagana ye operation eyali eKembogo. Bwe bateekateeka amagye galumbagana abayeekera ku mugga Mayanja, eKembogo bw'oyita ku balakisi y'essingo weeyongera awo waliwo we bayita kona Kiraaka n'ogendera ddala. Era ennaku zino waliyo project eriyo eya gavumenti. Kati olutalo bwe bamala okukubira awo abantu abakyoli bangi ne bafa, emirambo gyalemu okuziikibwa, ne wabaawo divisions mu bakulu. Lwaki abasirikale baffe tebatwaliddwa kuziikibwa? Gavumenti neereeta amafuta n'ebookya, bagenda okuva eyo ne batabuka. Kati bwe batabuka, Kibalama yali bodyguard wa Muwanga, Paulo Muwanga. Kibalama oyo gwolaba eyatunze ekibiina kya Nuupu, omuzeeyi oyo gwe walabye, musajja mutendeke w'amagye Bungereza gye yatendekerwa owaddala komando. Era abantu bangi nabalabaawo nga baga Kibalama simanye enjala zavuddemu. Ebyo abimanyi. Omusajja ali awo abimanyi, ogulabanga bw'ogulaba bw'otyo. Era yafiitinga bulungi mu ggye ly'Obote. Kyova olaba yafuna okugenda okutendekebwa mu nsi ez'amaanyi ng'ezo. Kakati be baali bakuuma Muwanga. Kakati Muwanga alaba ng'olutalo lw'abakyoli n'abalango lukuze, ayita mu ba Eric Odwa banoonya ssente basasule abalwanyi abakadde abali bavudde engulu eyo abali mu operation, nga bano bamugamba nti muzeifu omusajja tugenda mu maamula gw'otuulewo. Essente Muwanga yazijja ku embassy eya Germany, azeewola bazivungisa mangu mu bibanda Bakibalama. Essente bazikuwata baziwa Eric Odwa. Eric Odwa agenda ateegere Nakasongola, agamba abasajja ffenna tumakinge nga tuddawa ewaffe. Kakati mu kumakinga nga badde ewaabwe, abasirikale bonna abalwanyi Kiyengo operations ambusi yagireyinga oba Matugga kilometers, Kiyengo n'abayimiriza. Nga Eric Odwa amaze okugamba Kiyengo, nwanye naawe entalo nnyingi, tonzitanga, ate nange bwe ndikusanga sirikutta, naye abakyoli batumalawo, abalango tebakyalwana, ffe bitutamye, katugende twegeyemu. Kati bw'abayimiriza nga bamubuulira ensonga,
nti tugenda Eric Odwa tulinza alina Kasongola abawe ssente, yalina emmotoka ze ne ssente nga ziwedde okuwanyisibwa. Kati Eric Odwa agamba nti ekizibu kyonna tukisuubira kifuna Makindi. Kati Kiyenga abalamu ng'omusirikale abalamu agamba bakyoli abalwanyi be bangi, nina kuba ku ludda lwaki, ludda lwabwe. Kati ng'abata ng'emmotoka nga 5 nga zoolekere okudda ewaabwe. Kaakati Kiyengo ng'akola naye tactical withdraw, ng'ajja mpola yeekulubeesa mu kibuga. Obote bagamba Kiyengo oba agenda kukuba ki, Kiyengo yakwata balakisi ya Makindi. Kiyengo yalina emikisa gyonna egifuuka pulezidenti, kubanga yakwata Makindi nga bano bakyali bbali. Yali bano abajenero abakyoli. Kiyengo yalina emikisa gyonna egigenda ku Radio Uganda, yalina amaanyi gonna mu majenga Lieutenant. Kiyengo n'akuuma obwesige, endagaano nga bwe yali abasajja ne bajja balayira ne bakwata obuyinza, kuba Muwanga bwe bajja ekiro yali asula Kololo, bwe bayingira ekiro bamugamba wonnewuwe bwe betoloddewo emmundu ennwanyi, Muwanga n'atiribira, yakkira wansi mu kikomera n'adduka Kololo. Abasajja nga bazze omuga nti owaayi ensonga yiino ng'atayagala mbu abeere kumpi nnyo n'Obote wano bwamubembereza. Abasajja ne bagamba n'omusajja yagadda kututtisa, tayagala kuva ku lubembere lw'Obote, amukuumira awo mu nkwe. Bali ne bagamba kintu tukyekwatire. Kaakati Kibalamu oyo oba yali ku ddala lya Lieutenant, yali avuga ng'agenda Masaka Hotel Boulevard kuteekateeka we banaabakwasiza bintu, we banaalondera baminisita. Standby class 1 wejjira ku radio ti ate ebintu bikyuseemu. Bwana Lutwa wona agamba ekintu akikoze eki akikutte. Awo nga bw'omanye by'ekisirikale yawetera ku ebiri okunoonya we yeekukuma, bw'oba tewakyali kusaaga. Kiyengo Lieutenant okulaga amaanyi ge, bwe bateekawo peace talks e Nairobi, Kiyengo yagenda ku nnyonyi ne pulezidenti we Lutwa nabo ba Eric Odwa, naye nga yagenda okunnyonnyola olukiiko luli lwonna olutabaganya olutalo nga bwe lutambula mu triangle. Otegeere obuzito bw'omusajja gwe bayita Kiyengo bwe yali yenkana mu gavumenti z'abasajja bali nga Lieutenant. Kaakati ab'amawulire ne basomola nti mu lukiiko olutuddemu abasajja ba genero ne baani, omuntu amanyi operation zonna azikulira eza gavumenti ya Lutwa ye Thomas Kiyengo, naye Lieutenant. Kigambibwa ne babuulira Lutwa nti eggulire lya Kenya likubye akagambo nti omusajja akulira operations ali ku ddala lyaki. Ate Kiyengo yayambala kaputeni. Abaali mu Hilton Hotel mwe yasulanga mu peace talks, bamalanga wiiki ne baddayo wiiki, okusoma ku mawulire kungulu nti President Lutwa apromotinze abasirikale ba Zedi Maruru baani ne gwe bajje ku Lieutenant obuterevu n'agenda ku Major ye Thomas Kiyengo. Obwo bwe bwali obunene bwa Kiyengo. Abantu abaali mu triangle Luweero balega ku bukaawo. Kaakati baba mu peace talks, Museveni oyo mukalabakalaba aleetera Kiyengo ebizibu. Mu peace talks mu Hilton Hotel Kiyengo mwe yasula mu kasenge nga jja mukonkona. Ate yali peace talks. Museveni musajja muzibu mu bantu bonna yadde okulumba Eric Odwa abakulu ba genero yalemagana, eyali amunyiga ekizimba yali amumanyi ng'akonkona. Kiyengo ye teyalina kyakukola nga batuula. Waayi bye baayogera teri abikola ki. Abakyoli bonna abaali mu woteeri bonna ne beekuba obwama nti
tufudde. Kamanda wa operations ku ground atamitinze ne kwetukuba tetumanyi oba bino binagwa oba tuddayo muliro. Twakyayinza mwesiga Abakyoli nga badduka mangu nga babitegeeza lutwa. Kati awo Kiyengo obulamu mwami Museveni obwa Kiyengo yali amaze obusalako omutwe. Era singa teyali musajja mulwanyi Namige teyandikomyewo Kampala. Kubanga ekyo oddamu otyo okutuula ku president nga gwokuba mwatudde of all people. Kitegeeza Museveni musajja mulwanyi omugezi era yali amanyi Kiyengo byasobola. Bye baayogera be babimanyi. Nga munnaye balinnya lidda Kampala. Bagenda okudda ku nnyonyi nga Kiyengo. Obote addusa agamba nti andeetedde okumpamba Kiyengo yaganye okulwana okuba abasajja yabawamba mu ambush emmotoka nga 6. Kitegeeza awo we byali bikoma. Kakati ebintu tebigenze bulungi. Bwe bamala okuvaayo Kiyengo mangu yadduka mangu e Katonga. Owulira omuliro gwaseka Museveni okuyingira okupenetratinga Katonga. Awo Kiyengo yali amalirawo ejje lya NRA. Era abaana bonna bava ebulembeeza, abaana abalungi abalwanyi ba Namige bonna Kiyengo yabattira ku Katonga. Kiyengo yakuba abantu, Kiyengo n'afuuka Kiyengo. Abantu nga terina amanyi nti Kiyengo Muganda oba musajja yava ku mwezi oba omusajja emundu agitegeera atya, naye abalwanyi abaali naye bakazini baani baali bamumanyi n'abakola naye kadeeti ba Pecos Kuteesa. Naye ne bakkiriza nti Kiyengo atusinzeeko. Kaakati abasajja abakyoli era bagamba olunattawambwa lusooka kuziba nnyindo. Ne baddamu ne bagamba nti Kiyengo ono tumukwate asibibwe. Yayogera ne Museveni ate kati ali Katonga wuuyo tebisikattira tagguka tasala tadda Masaka bali mu Katemba. Kaakati bamuwa option okumanya baali bamutya. Nejje yali amaze oddiyingizamu siyaasa eri abalwanyi be nga bakimanyi bwe bamukwata obubi bayinza obbakuba bano bennyini abakyoli be yali amaze okuyingizaamu omutima gw'okulwana okukwe. Ne bamugamba tugenda kukusiba okulyamu olukwe n'otuula n'abayeekera nga tewali akuwadde lukusa. Nabawo omusajja yankonkona mu kisenge nali simanyi nti naye ye oyo Museveni naye musazi wankwe mukulu. Ebizibu abireetera Kiyengo. Kaakati ne bamugamba oba si kyo londawo ogenda okukola course. Bamuwa option okusiima nti yali mulwanyi bandibadde bamutemako mutwe. Ne bamugamba nti okukusiba oba gende ku course. Kiyengo n'asaba course eyo commandinga division command, okukamandinga division enamba. Naddayo emunduli e Tanzania. Museveni yasereza ligenda mu Katonga. Obudde ogenda okukya nga abasajja bali Kyengera. Ekibuloka kya Kiyengo kyavuddewo. Kiyengo n'agenda e Tanzania n'akola course ey'okuduumira division enamba. E Tanzania President Museveni teyeerabirya n'amutumira Eritu Mwine. Namugamba nti awuli waddembe okukomawo tukole. Obusungu obukyayi kyonna ky'osobola okuteebereza ekigwa mu kkowe eryo abalwanyi ba NRA kye balina ku Kiyengo kiteebereze nga kaakati azze ng'ayunze. Abaali abakambwe bayolesezaawo empisa, abaali abakakkamu bagambira muli. Kiyengo ne bamuwa okutraininga amagye Kibulala.
era president yagendayo ko ba 88 n'amulaba era namugamba ndi musanyufu kubanga emirimu gy'eggwanga gikola ki naye abasajja bakagame Paulo Kagame bambega ne bamusena. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa Ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park Garden City. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Paulo Kagame bambega ne bamusena. Ne bamusena oba bamusibira Kalamoje oba ggulu oba wa emyaka nga 7 ku 8 bamulanga ki kubattira bantu baabwe bonna abalwanyi bamalawo. Kaakati president ye yabangeri nga tamanyi nti Kiyengo ali mu kinnya bali tebamanyi ng'ali mu kinnya. Kazini yagamba president ng'afuuse ndowooza ame komanda Kimuzeeyi musajja we Kiyengo ne batuula mu lukiiko olw'amagye olw'oku ntikko ne bakubaganya ebiki. Kazini olw'okuba yali wadde yali genero naye yali amanyi ekitiibwa kye yalina mu kulwa ekitiibwa kya Kiyengo n'amaanyi ge na buli kimu ng'eyamuli okumpi n'avuga n'agendayo n'amugamba twogeremu. Muzeeyi namubuulidde naye agambye agenda kukuta. Kiyengo n'afulumayo era ab'enihala ebangi tebamanyi nti Kiyengo yajja n'aweereza ne mu ggye lyabwe olw'obukyayi ne kati buli muntu yenna ayogera nga w'enihala agamba naye Kiyengo yalagawa yagwa mu pipa ya asidi ali Gomba. Ye kamanda wa reserve force owa district yawa ye Gomba. Kakati Kiyengo gyali era alwanyisiza obubbi bw'ente gyali mu reserve force naye kyenkubuulidde nti abantu nga Bakibalama Kibalama yali mu corridors of power. Tolowooza nti okukola ekibiina ky'obufuzi nti Maria ye yamukyalira. Obuyinza yali yabuwunyiriza dda kwe kukola ekibiina. bukodyo ki Kiyengo bwe yakozesa mu lutalo ng'alwanyisa abayeekera? Kiyengo yakozesa enkola ya siyaasa. Enkola ya siyaasa nagikubuulidde abantu lwakuba abantu bano babulijjo bagamba siyaasa kwe kulimba. Okulimba ndowooza Omuswahili akuyita kudanganya. Siyaasa byebyo byennyini ebituufu n'enkwata yaabyo. Kugamba omwana asunye ebbeere omutuuza n'omuwa siyaasa omugamba wadde ebbeere lisunye tonnatuuka kufumbirwa naye bimu kubikola obufumbo n'ebbeere kweriri naye si byakaakati. Siyaasa eyo bwe muyingira asoma n'amala university. Bwe temuyingira ebbeere alifuulamu ekyettunzi ku myaka nga gikyali miki. Siyaasa ye musajja okubeera n'emmundu ng'ali mu kyambalo ng'alina obuyinza obukola kyonna n'asiiba enjala. Eyo ye ki? Ye siyaasa. Eyo ye siyaasa eya Muzeeyi, si eya siyaasa ey'abannakigwanyizi ey'obulimba. Siyaasa obeera mu yunifoomu y'eggwanga
toteekwa kutamiira. Gyefunze na siasa NRA yatambula ne siasa. Mintasonga na mtutu yangu nikombowe Uganda na wananchi wote. NRA nipe uwezo nikombowe Uganda na wananchi wote. Busunju tutasonga na siasa nzuri, na Kabamba tutasonga na siasa nzuri. Kitegeeza waliwo siasa eteri nnungi, naye siasa ennungi ye y'omusomesa omutendeke atakwana mwana gwasomesa. Ye siasa y'obusomesa. Siasa y'omusawo bwe teyandiguzisiza bantu omuntu yafudde eddagala nti muleeteeyo kamu 8 twongeremu ng'ate akimanyire ddala omuntu yakoze eki. Ate ecupa 7 zalina omuteekako yatoddeko 3. Kintu kidogo, eyo teba siasa. Kakati Kiyengo yali amanyi siasa ya vita, era ng'amanyi akakodyo akakutta awaluma. Lwaki Museveni ono agenda mu nsiko eteri mmere n'omukukumbo gw'abantu? Agaba yali mufuusa nti emmanu agenda kuyimirira eri mu kisenyi abantu abafuusiza emigaati. Baali bamwagala, yali Yesu. Museveni yali Yesu. Siasa nti ng'abantu bagamba waakiri ndekayo okulya n'empuliriza ebigambo bya muzeeyi. Ate emitwe gyasigalako ne babatta. Ye yaliisa ekigambo. Siasa nti gw'oli komando nga tolina yadde omuggo, naye ne olumba balakisi nga gw'ogenze kuba nduulu. Eyo siasa. Kakati n'oyambala kiri ekizimu kya komando ng'omusajja ogamba kamugwe mu bulago bwakiri nange leero bantegeere nti bakomando basituse. Eyo siasa ennungi. Siasa ennungi. Siasa ennungi. Kakati Kiyengo gye yatwala n'agenda Bukomero, n'agenda Busunju, Kiboga, eddagala atwala, agenda n'emmundu n'eddagala ne ssente, ambulensi, abasawo, gavumenti ebategedde. Museveni ababuzaabuza. Abantu bakyuka. Abaganda bagamba nti oguweddeko entonto olabira mayuba kuyita kuutwe. Abantu olwaje naye tuve ku by'omusajja oli apima kujja mu buyinza ate ono abuyina byonna bituweereddewo. Gavumenti egenda kuleeta amabaati enju muzitereeze. Kakati ekyo kyakosa bwana Museveni. Olutalo lwakyuka nnyo nga Kiyenga akuba ekikopo ky'olulimi n'ekyasi. Ebyasi kakati omuyeekera alina amasasi 7. Kiyenga alina ebbokisi loole 10. Kakati siasa olina okulya enfuufu. Olina okulya enfuufu emisinde. Abalwanyi emisinde gye badduka. Byonna yabikola. Kakati yali musajja muzibu nnyo. Ekisooka yali ayogera olulimi mu bantu we balwanira. Ekyali kirema Boyito Joko ne bakamanda abalala. Ye yali ayogera lulimi lwennyini. N'agera n'engero. Naga nti mubadde mumanya amagye g'abali bokka nti nze kaakati nze nga kulira kaakati nze Kiyengo. Neddira mutima. Omusajja Omuganda ali wali agamba waayi. Betubadde tudduka batandise nabo okutereera. Ate omuntu bw'alokoka mu bikolwa bye abantu bamwagala nnyo. Kakati abantu ne bagamba nti waayi bali tusanga. Kiyengo yali musajja muzibu. Nenga okoze omulimu munene okunoonya ebimu ku bintu. Naye akubeerere wa kisa Kiyengo gy'ali eggomba. Akuwa omwaganya. Agaba n'olutabaalo. Ng'akyali mulamu abantu bamutegeere. Naye abalwanyi ba NRA waliwo abawanda amalusu ng'ekigambo ekyo kyatudde nti Kiyengo. Omukulu oyo wali we yali badde alina okuba. Anti kaakati bw'ava mu kkomera waliwo reduction okutemako ku magye. Olw'okuba nkubuulidde ebyafaayo bye n'ejje erya NRA y'omu ku baafulumizibwa.
n'awummula n'agenda mu lizaavu n'emmeeja ye n'ekiyengo yandibadde nemunyenyenya kubanga teyali ku ddaala erimu n'egino Katumba bwe bafuluma yandibadde nemunyenyeza ate yali muto ku bo, very young and intelligent. Abasajja abakyoli batulanga mu kolido nga bonna bawugera ku muntu ogwo. Ogenda okulwanira awantu w'otomanyi lulimi n'okuba abantu bonna n'obamalawo. Deployment ye yali mambuka gy'atamanyi luki n'akuba abantu bonna n'abamalawo abajasi baamini bonna combined forces zonna ezaali zikomo yazikuba. Abasajja ne batuula ne bagamba nga bw'olaba ttiimu ya Manchester abakulu baayo bonna ne batuula ne bagamba nti Lubega Kasinga ye kooki muganda wange waliwo alowooza ku bintu ebirala, waliwo alowooza ku birala, naye abasajja nga bw'owulidde nti baali basosoze waliwo ennwana y'amawanga ne bakuwa amaanyi ago gonna. So omusajja oyo abalwanyi ba NRA yabakuba eruweero n'abafulumya n'abakuba buli wamu ne wabatama n'abalumba Katonga. Katonga nga Mukama yamala dde okusuula ekiti era abasajja ne batatereera ne bamuteekako embeera eyo. So Kibalama oyo musajja mutendeke, tutambula ku street okwo nsolo, naye abo be bali mu kutu kwa Paulo Muwanga, abo be bali balinza okukwata obuyinza essente zeewolebwa kakadde ka $, zisaasaane mu balwanyi beegugunge bajjeko ki gavumenti. Obote ekigambo kyasemba okubuuza ng'afuluma State House yabuuza abasajja babo ku Lusegere n'abagamba Kiyengo aganye okulwana, ne bamugamba aganye era Makindi agikutte, tewali amanyi kiddako, tavaamu kigambo n'eki yandibaalinda balutwa kyekyaddako. Obote yalina okufuluma kubanga ekibuuzo ky'Obote kyagamba Kiyengo aganyi okulwana, kubanga Obote yalina essuubi nti wadde abakyoli bagenzi ejje Kiyengo lyalina ery'omutwalo guno ajja bakuba abakole ki abamalewo. Teyalwana, kitegeeza nti Obote kugyeko okulowooza ku basajja babaali abawaggulu, okukkiriza kwe mu bukuumi bw'obulwanyi kwali mu Kiyengo. Ne Lutwa n'akitesitinga kasita yamugjawo ennaku ezi ng'omusajja omwana omuzaala ono we Lwakitula atuddeyo. So byebyo yoyo mukulu Kiyengo. Naye bw'onoonoonya abasajja abalwanyi bajja mukubuulira kubanga olutalo waliwo bano ba combatants bagenda ku front line, naye olutalo luzimbibwa n'amaanyi g'abapulaana. Waliwo abantu abatalwana naye nga muganda wange bamanye ebintu, abantu abasobola okukuuma mbega nga ne balakisi temumanyi. Waliwo be bayitanga ba contact. Tesemutawo tulinawo contact waffe ne badirectinga omuntu okuva e Sweden naye nga ajja atuula mu ba contact. Mwami Kasinga ne bw'obeeraawo n'okeesa obudde tosobola kumumanya, ate ne bambega baba tebamumanyi kubanga ono yamusuula mu ba contact. Bw'agenda n'amuwa olupapula bwe bulamu bwe n'amugamba bw'otuukanga e Busunju olabanga Musisi, bw'obanga tolabye Musisi waliwo Mukiibi, naye nga ku bana ababiri tekuli amanyi munne, naye ng'ate si bambega. Oba okitegedde, si bambega ne ba contact.
tinajja natuuka mu Busunju ani amanyi mwami Mukiibi wa Mukiibi waabwe okudduuka sebo gyebaleko dena akapapula kano kale sala olaba ka woteeri kali genda awo osabe caayi ne sente za caayi ziizo nze tonneewa nnyo Simbega agenda wali nanywa akacaayi ono n'anoonyamu ono Kabuye najja n'agulawo waafu ya sukaali awo ne boogera namugamba omulaba tiyoyo mutwale e Namigavu mulekere mwami Kivumbi n'atambula mayiro 1000 nga ne Bambega tebamanyi kubanga ne Bambega balyamu olukwe. Kakati abantu abakolanga ebintu baali bangi mu lutalo waliwo abasasulanga sente. Mwami Museveni ne sente yali alina okusogola omwenge nakuba contact baalimu nga sente bazisiba mu kaveera ne bawandiikako n'ebyetaagisa twagala ya aspirini empiso omusajja olaba atema miyiiro mu lutalo bwe bajja nga babikule omanyi omwenge bagubikka bulungi bwe bati ne basisira nga bajja bakubamu ekituli nga basuulamu akaveera ne bye baagala okugula ne ssente nonga enkyajja sengejja mwe abayita batambula gaabwe webale kusengejja ekinyusi nga yakijjeemu ng'agenda ng'asomako byonna bye baagala kagenda abigula mu magezi kagaali aleeta kino bwaleeta kiri amayembe g'eggaali gano gajjako ekya bbulaaka n'asonsekamu ki sente kakati n'akola ebyobufuusa n'atuuka eri gye batunda ennyama n'agula ennyama n'asiba amatu byagula ajja ateeka muli bwe banaamutuukako ennyama bajja kusanga akalirira nti ne baagulako abamanyi n'abiyisaako n'abayitako Simbega contact n'agenda kakati ba contact bayinza okwegoberera mukaaga buli omu ali kuno naye teri amanyi munne byako ate buli omu ate okuwaayo obulamu bwe bw'ona okyogera kwona omwesiga kwenkana ki gundi ng'ovugirira nti owaayi omukazi alina olubuto mwebali kati ennaku zino mpulira abantu babayita bandya nabo abeera waawo ne Simbega era tali ku peroolo naye akola emirimu mu nkola eyo akolera mukwano gwe kakati Museveni ezo nkola ze yali azirina kati omwenge bagusengezza oli ekiveera yakijjeemu bw'amala gubadde gubulamu simanyi bikyama era byamagezi ng'ebyabasogozi ng'aleeta ebintu azzaamu mu lyato bali saawa 8 nga bakimamu biteretebwa byabwe nga bagenda ebintu ebimu bwe batyo bwe babigulanga era kyenkugambidde nti essaawa ya leero bw'oba obuuza abalwanako abakola ki kizze emabega abantu eruwe bonna tubadikire yalinge nti bonna bakola ki balwana bonna bazira bonna bafuna emidaali ebyambyone byonna babikola abasajja b'obota abo balina obusiru bwe bafunanga we banywa omwenge mu bbaala baali beetya era ekyamawanga kirabika kyali kikulu baali beetya nga baddira ayina emmundu ogwo n'atuula ku kkubo wali ng'ekkubo aliraba bulungi nga bwe litambula ku stage ezaawo kakati emmundu zonna nga bazissa mu nsonda y'ebbaala mu kifo eki batya okugugumuka okwekuba kati zibeera wamu ne banywa omwenge ne batamiira ne batandika okutagala kati essaawa neetuuka buli omu okubako eyiye n'akuba masasi okuva e Nakitokolo kutuuka e Busunju mu Barracks nga talinaamu n'erimu abadde akuba Baaduuyi buli watunula akuba Aduuyi ne bwalengera ekkookotezi aliwerekera kubanga bali balimba
Museveni ono yandiba omusota, Museveni ono omuganda oyo omuganda nga takwagadde. Nze wano wendi bayinza okumpita omulangira ne bagamba nti be bamu ku baana Muteesa be yaleka abato nga bakwagadde. Bayogera ku Museveni ebitoogerekeka. Bw'osanga ekimotoka nga kifudde aba Museveni, bw'osanga omuti omukalu ogwalemera gwokka mu ttale. Kaakati abantu erinnya Museveni ne lifa, ekisooka baali baagala life mu bantu. Abantu obutamumanya kumubeeza kumumwa, kubanga abasirikale b'Obote bonna banoonyanga omuntu ogwo Museveni. Kaakati ne bamuwa ekitiibwa ekyamukweka muzeeyi. Kaakati abantu n'omusajja yajjanga okujoyininga omukulu ow'emyaka 5 ng'ate gwazze okukuuma wa myaka 38 Museveni, naye yaani muzeeyi. Kaakati abantu bonna abaali mu nsiko eyo Museveni tebakimanyi. Bamanyi ekigambo kimu, muzeeyi. Waaliwo amannya nga bwe likwatulira ku lulimi lwo ng'ofa. Amannya ago gaali ga bwerende mu lutalo, kasita lisala ku lulimi lwo ng'oli mayiti. Erinnya Salimu Sale n'erinnya Rwigema. Kekakutanda wonna n'okikola ki? Owedde toliddamu kulabika. Kirabika baali bakiteeka mu bakulembeze mu ngeri ya kyama nti gw'oliwulirako ng'akyatudde erinnya lyali lya bbeeyi, erinnya lyali teryatulibwa, abantu ne bagenda mu consignment, abantu ne basirika, waakiri ne babasalako emitwe. Erinnya Salimu Sale n'erinnya Rwigema gaali tegoogerwa, ng'omuntu yekko kiwulira obuwulizi. Oli mulope wajjo. Salimu Sale oba yali atwalibwa ngaani, oba abasajja b'Obote baali bamutwala ngaani, ne simanyi. Naye nga bye bigambo eby'omunda ennyo, Museveni nga kyalwatu, kubanga buli nsi yali enoonya ani? Museveni. Naye ne kakutanda nayogera ku kagambo nti Salimu Sale bayinza okwokera ku luti. Abasajja b'omunda bayuusi amannya ago baali bagababuulira, ndowooza nga babawaamu ka briefing ak'omunda nti bw'owuliranga. Nalaba abaafa ku linnya eryo abasukka mu 8. Olunaku lwali lumu omusajja n'ayogera erinnya eryo. Basajja ba Salimu Sale bannaayi kye baakola ekkufu baali bamuyita Kiggundu. Kumba aba gavumenti bamuwulire. Bayuusi. Gaali tegoogerwa, gaali mannya ga ntiisa. Katonda yali yagateekako entiisa eri abasirikale ba gavumenti. Museveni kyali kyalwatu. Naye muganda wange Rwigema okuwulira ekigambo nti Rwigema, n'Omunyarwanda yaliwo nga ye Rwigema, bwe baba gye bali ojja bafuna erinnya baali ejjako. Simanyi kyensobola kugeraageranya buzito mu linnya eryo, naye simanyi mu bantu balala bwe baali ne we nali lyali bw'okyogera kitegeeza genda mu kinnya kufa. Yali ntiisa oba ekirooto eky'entiisa eri abalwanyi bonna aba gavumenti y'Obote. Rwigema, Salimu Sale. Era lunaku lwe nasooka okulaba Salimu Sale yali mu gambuutusi. Yali mu gambuutusi nga luwanvu bwe luti kaloboozi katono, nempulira ng'entiisa embunye nzenna. Okulaba kwani?
entiisa ng'embunyi. Nalaba Rwigema ng'alinga mu kyotala mu Korea oba mu China, ku musajja mumyufu bw'ati, nga uniform yonna emuyimiriddeko bulungi bw'ati, ng'atambuza maanyi. Ngamba kino kirooto kya ntiisa, era ekirooto ekyo mu 86 nakiraba ng'abasajja bazze. Era lumu omupiira gwali Nakivuba awo, yali Sports Club Villa ne Express ne balwana. Rwigema yali mu pavilion ng'alaba ki, n'ayita militale yonna e Makindi. Amasasi gaaseka, abantu 2 baafiirawo mu kisaawe. Omuggo gwavuga, buli eyali ayambadde t-shirt ye Express mukwano gwa bangi, omuggo gwaseka, ng'owa bbulu yekka yasimbula n'atambula. Militale bagiga nti kuba bwe buyinza obwali mu Rwigema. Fred yali musajja wa Villa. Waliwo n'omusajja omulwanyi w'amaanyi baali bamuyita Poteri Kivuna Kano, naye yali musajja wa Villa nnyo. Ab'amagye abasinga bwe bakwata obuyinza baali bawagizi ba Sports Club Villa, naye okulaga basajja ba Rwigema balina ebiragiro. Yawanula militale, Abannayuganda bakyabijjukira. Omuliro gwaseka, ndowooza Museveni yajja abakomako, naye yaleeta militale n'esiizinga ekisaawe, nga buli redio oba wayambala saati myufu ng'oli wa Villa kwolwo wafuna, oba wali wa kesi. Naye kasita oba nga wali oyambadde ki, oda yava wali militale ng'egamba nti buli ali mu kimyufu baagala ndowooza nakuggyako gavumenti. Omuggo gwaseka. Yalinga ayambala uniform n'amyansa bw'ati, ne Salimu Sale baabeeranga nnyo Nakivuba awo nga balya ku bibala, era baali batraininga wamu, baalina obulamu bwe bumu. Abaasooka mu nsiko bwe baakuba Salimu Sale bukalabi, Rwigema yakaaba. Ate yali musajja nga mukubi nnyo wa kabonero, Paatiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Abaali babuliraanye nga bagamba bwe baalabiranga nti yalimu akatidde kukuba kabonero. Yali mulwanyi Namige eyaggulawo Western Front, eyabba obwongo amagye ga gavumenti y'Obote agaali galowooza nti abasajja bajja kukwata kibuga, ne bagenda ne beetooloola, ne bayiteyo mu ttoolo, ne bagenda. Ekibakozesa ekyo, baalakisa ebbiri ennene, balina okukkiriza nti olulimi lwabwe awo lukola nnyo. Lunyankole, Lukiga, Lutoolo, Lubona, Masindi, Kabamba, awo wonna Mubende, beetooloole bajje Masaka. Era mbalala Abanyankola baalimu baalimba Sefaali. Nyamaga nti affe enkya mukere bukeezi mujja kukubayo nga 6, ffe emmundu tuzirekewo. Eggulo limu Kiyengo n'asukuma, ebiragiro ne bikyuka. Kaakati ebyali bisuzeewo Sefaali bye yasula nabyo abanyanya baalina bipya. Sefaali agenda okutuuka nga boga nti temya ku liiso lino bwoti, bw'otemyako nga kigira, yatemya bakuba bukubi. Abaana b'ensika b'e Luweero ne bafiira embalala kubanga waaliwo misinformation. Eggulo limu bwe waaliwo peace talks, bano baakanya siyaasa kumatiza bannaabwe abali munda n'abantu abeetoolodde Balakisi. Ebiwala byonna ebikyalakyala nti abasirikale n'abakyala bya ku mwanjo. Kaakati ne babannyonnyola nti affe wano nedda mujja buki. Sefaali musajja wa Katonda yajja waazi ne basajja be, temulimu na formation kubanga walikya
nga lediyo zayogedde birala, bagenda okutuuka ng'omuliro gubabula tegumanyi lweje, era abantu bangi bafiirawo okutuusa lwe bafuna mode of operation empya babisiijinge. N'olwekyo enkola eyo President Museveni yamusanyusa okubisiijinga Kasajjagirwa, era n'ekibuga bwe yali ayagala okikola abalwanyi ne bamugamba nti guseke ebibinja byeyawule tukube. N'olwekyo basajja abo bakyaligonza baali balwanyi, balonda abasajja ba Ahmed Kasiringi, Mande Bakyakabaale, ezo matiriyo z'abakyaligonza abo, kitegeeza baali bamanyi abalwanyi obulungi. Ekirala bakola emirimu mingi, naye nawulira ekyewuunyisa nakiwulira ku Meja Amiri Migadde. Bali mu Kalanda Steinwaka ne Serwangalwanga. Polisi y'e Kasangati awo yayina ettaala security light, naye osiwaawo teyakubwako, naye awo yali area of operation eya Black Bomba okulinkinga Mukono ne Bulemeezi nga bayitaawo, naye mbu osi yali yawa ekiragiro baba polisi be nti Kasamba balengera nga bafuutuka mu lino ery'ekira nga mujjako ettaala. Era olweyerula nga bati bagendanga okulaba ku polisi y'e Kasangati ng'enzikiza vvu ne basala matugga. Ekyo nakyo kyewuunyisa, era tebaagikubako era tebaaginonako wadde emmundu. Olyoka otegeere ebyewuunyisa mu lutalo nti abasajja baali balookalooka okwagala emmundu nga ekiki tebakwata Kasangati, kubanga bapulaninga olutalo bamanya nti ekkuba eryo kkulu nnyo. Abava e Kenya abanaayitawa Mwami Museveni yawa ebiragiro bakamandanti be ebyali ebikakali, ng'ekibuga obutavaako masannyalaze, ekibuga obutabulako mazzi. N'olwekyo abalwanyi okutegeera kwali kunafu, nga bajja kuwumiza ekikompole Muyenga ku Tankayiro olw'obusungu, amazzi gasaasaana ekibuga kyonna. Kale discipline mu bakamanda yaliwo. Ekirala, olutalo lwakulemberwa abantu abali abatendeke abalwanyeko ne ku ntalo, abafunye ne training nga Munduli, kubanga kati Munduli bwe tubeera twetoolodde wano we tuli etwalibwa ng'eweebwa ekitiibwa Kiwanja ya Ddaamu. Omuntu bw'afulumayo tabeera wa kiboggwe, abeerera ddala n'ekyenjawulo oba kitono, abeerera ddala muntu ddala amanyi vva ly'obulamu, amanyi amateeka g'olutalo, levels zonna ng'omuntu omukwata mundu bw'omumanyi. Mutwe gulimu koka walagi. Waliwo kamanda gwe nalaba, omwana yayina emmundu magazini 4 ne bagamba akubye omukazi oba oluyi. Kamanda kye yakola okulaga jesi ya mugambo abali half baked, kamanda kye yakola ng'ayita omwana ng'amwokya embooka awo mangu nga 8 tamudisaaminze, tamugyeko ki, omwana olwa yamukuba bukubi byasi. Kakati obutendeke obw'ekikugu bw'abasajja abo abaali bavudde Tanzania bwayamba nnyo mu nteekateeka y'eggye lya NRM mu nsiko. Basic trainings, enneeyisa, kyayamba nnyo olw'ensonga bakalampenge baali mu nsiko bangi atayagala kumanya, era lutalo tebaalumalaako. Kwegamba bw'obeera omukatuliki tosobola kusukka paapa. Obukatuliki bagamba Roma lucunta causa finita, Lulatini. Roma lucunta causa finita, nti obukatuliki bwonna gye bukoma okutambula busibirawa?
Roma wali wa papa. Kati gwe ne bwona obugamba nti mbutadde Sebbeyi bususse, bw'onyiga ne papa tozimba kereziya. Eteri kereziya eteri mukono gwe. Kakati waliwo abaali mu ndowooza bwetyo. Kwate mundu mulwanyi yeetuma n'akola kino ne we bamuwabudde olw'okuba ekyoyo kiri alina okulwana n'abakyoli. Kakana nga takomyewo. Emmundu leero azireese 8 n'ejjo. Naye abasajja baali bamanyi mu nsika awo okwekuuma. Basalimu Sala operation baali bazikola. Fule ne Museveni naye nga bali tactical. Omuntu ajja kulya, omuntu anywedde, omuntu mulamu, omuntu awummudde, ebyo nga bikulu. Okulowooza si kulowooza bulowooza, tujja kulwana. Bw'omala okunywa eccupa ya walagi noga kati guseke. Kakati abasajja bo bamatayo kyaligonza baali basajja bagezi nnyo mu lutalo. Kinafa adui ametu Frank tayari withdraw. Kwanza withdraw. Tuliwameka tulichi tukola tutya wano tutuita tudeki ekibira. Basajja bagende. Etwan banji. Ate ejindi waliwo ditachi n'ejindi waliwo bajja kujja bayamba. Okujja ko tusooke tunyige kwegamba nga basobola okubaza ebusunju tugenda kuba busunju. Ne Ssekanyonyi waliwo Balakis n'ekikandwa ne okuba okutuufu twagala kubaani busunju nga bajja genda bamala okwebakirira Ssekanyonyi bebakirire n'ekikandwa ono bamusabule. Oli wagerezaako okusitula omuntu nti tugenda agenda okulira nga omuliro wano wennyini waali nagamba kakati oli yagira nti nadde kwegamba obukugu bwaliwo. Naye abantu bangi abalina obukugu bomumakati abantu bangi. Abantu bangi. Abantu beebaka. Abantu omuliro gwabalya. Abantu bangi abaali baagala okulaba ku Uganda emabega w'Obote tebaatuuka. Mwana wattu abantu abaali awo nga be bataatwala ng'ebibuyabuya. Mwana wattu baatuuka. Abalala beekukumanga mu bulwadde. Naye nga naye walwanira ati n'awenyera n'agira omuliro. Abasajja ne babakomyawo ku lunnyo kugulu takulaba. Ebibumba ojula kubitunulako naye ng'olyaga nti ate kati bapulanize bapanzeewo operation empya. Kakati okupipira kwaliwo. Empale zaakutuka emisipi. Ogwo gwali muliro. Ogwo gwali muliro era tolowooza nti byakozanya. Omuliro gwayaka. Omusajja agamba sina dola nyanya. Sina dola nyanya. Tulimupiga sehemu za kabamba nyanya. Na kumuchaji sira na viata nyanya. Tulimupiga kulia na kusoto. Bachiita kuchanganyikiwa. Kakati engabi abayizi onakuba endulu enegamba nzike nyambuke side yezi ekikuwonya kiki mikono waggulu ngonze. Abasajja basumulula abantu beekyawa abantu bakuba abasajja batendeka ekyasi. Obulumi abantu baleeta ennyimba. Waliwo Benard Kabanda na Kinsige abantu baleeta mulaalo. Kino kyekiseera ffe tulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Bw'otolwana wali tewali future. Nti abo abawala abato n'abaana ab'obulenzi be bawamba akatuusa ne zirwasa amayinja ne beewaayo. Musajja n'agamba nti mu Amale Waganyi waliwo akuba. Omusajja n'agamba kangweyo nfe. Bayina ki?
balina ki? Abantu ne bapanga obulamu bwabwe abalala babeerewo. N'olwekyo si kujjukira individual naye okujjukira omusaayi. Omusaayi gwayiika. Ate omusaayi gwa bonna gw'omukyoli gwayiika ogwa. Abantu bonna omusaayi gwayiika mu triangle we bateeka eddwaniro. Ebintu byaliwo. Abantu ne bezza bafunefune ku mulaalo, bayimbeko bazine. Abantu baasanyuka. Abantu baasanyuka. Bayimba. Buuza abasajja abo ddala abeewunza kiki kye bataalaba mu lukoola. Basajja ne bayimba mu lukulike bannange, mu lukuliko olukoola. Mu lukulike bannange, mu lukuliko olukoola. Akasozi kanziira eyabadde n'emiwogo 5 olondako genda n'ekitundu kuba tojja kulumalako. Tojja kulumalako. Abantu bagwa maanyi gamuweddemu. Abantu baatuuka nga abantu baweddemu. 7 agamba musooke mbaliiseemu omwezi kulwana kuyimirire. Embiriizi tuzibala. Anywa amazzi gagira gati ne balyamu omwezi nga bw'oliikiriza obuteebo bw'ona otapose kukkulu ne bumala okuddamu ne busibuukiriza naga nti guseke. Era abantu ne baliikiriza ettale. Ennyama y'abantu n'eriikiriza ebitooke, ennyama y'abantu n'eriikiriza ensiko. Ebintu byonna byali byetaaga omusaayi n'ennyama. Saddaaka yakolebwa eya Uganda mu triangle awo. Abantu abalala bonna baagala okugezaako ebyafaayo ebyo babiyimirize bibeere nga bijjukirwa buli muntu ku lulimi lwe nti ekimala Uganda esobola okukwata amakubo gonna n'ekyuka, naye abantu baateekayo omusaayi ogw'abakadde, ogw'abavubuka, ogw'abalugwala, buli musaayi gwe basaawo mu triangle. Kubanga bw'onooba oyogedde ku Balakisi, Mubende, Kabamba, Makindye, awo guteekwa okwakirawo kubanga ezo Balakisi bifo by'amagye biri menti okulumbibwa. Naye banayinki ababundabunda emmundu wagitya ayagala kubeeraawo wakati yalaba ensi. Twebaza Katonda nti tufunye omwagaanya okubaako bye twogera bye tulabye. Era Mwami Lubega abantu mwe bali bayitirivu abagezi abalina ebintu ebirungi. Abalala baali baliraanidde ddala obuyinza ku mirembe emingi bingi eby'okuyigirako. Funa bw'obakyalira. Mukyala Miriam Obote mukyala munyumya mulungi. Ali wali ekkololo mukyalireko akubuulire nze nagendako ewuwe. Nandaga enjuye nga weeri nagamba wano we nabeeranga ne muzeeyi Obote. Nandaga n'akalina nagamba nti Museveni wali we yasula. Naye amasasi yagakubiranga wali ne gatuyita wano ku kalina ku nju yaffe waggulu. Wali awo nti omuntu bw'aba ategeera Museveni aleme mutegeerako leero. Kuva dda tagooka. Yagamba nti yabeeranga wali nga bwe bakuba ng'ajjanga atugamba nti abo be batamiivu bamwe be mwakwasa ki? Emmundu. So abantu we bali bakyasobola okukuwa ebigambo ebirungi abantu bajje nga babigoberera. Ababadde mu buyinza n'ababuvuddemu bajenero mwe bali balina olugero lwe basobola okukuwa. Buli omu ayina ango mwe yayimirira n'alaba olutalo. Waliwo yalulaba mu ngeri y'ekikugu, naffe abaalulaba mu ngeri y'ekibogwe, naye ebyo bye twalaba bye bituufu okusinziira we twali. Neyanze nnyo neyanze. Tweyanziza ssebo. Kama Katonda kome. Bwe tutyo bwe tumaliriza nate ekitundu oba emboozi ya musajja mukulu Peter Kirabira
ebaddemu ebitundu 6 era nga nkutegeeza nti gwe atanaba kulaba bitundu birala osobola okubeera ng'ojja ku channel eno Lubega Ibrahim Kasinga n'okebera mu playlist ojja kulaba mu folder ya musajja mukulu no Peter Kirabira obeere ng'olaba parts zonna 6 mu budde bwo era nga nkutegeeza nti tetukomye wano tukyalina emboozi endala zetugenda okubeera nga tukutuusaako. Tulinayo emboozi ya musajja mukulu Buyondo Ben endala gye tugenda okubeera nga tugenda okufuna mu maaso awo. Tulinawo abantu abalala mu kitundu eky'Emasuuliita nabo olutalo gye lwayindira, abantu ba bulijjo abalina bye bajjukira engeri olutalo gye lwabakosaamu. Abano be bantu si bali awo abamu nti baalwana, yes abamu baalwana naye abamu tebaalwana naye baakosebwa, baakakibwa okusenguka okuva ku kyalo kugenda mu bifo abayekera gye baali mu Lukoola ne wasigadde. Nabo gye bali tujja kubeera nga tubakutuusaako n'emboozi endala nnyingi nnyo. So n'olw'ensonga eyo era nkujjukiza nti tulina emboozi endala etambula eya Endurance eya musajja mukulu Geno Katumba Wamala Edward, naye kweri osobola okubeera ng'ogendera mu playlist n'olaba folder ya Geno Edward Katumba Wamala Endurance n'obeera nga parts zonna ogenda maaso n'okuzigoberera. Tuli mu parts 7 8 leero tufune part ey'omunaana. Kale n'olw'ensonga eyo tosaanye kubeera ng'emboozi zonna ozisobwa. Abamu ku bantu basobodde okubeera nga bavaayo ne babako kye boogera ku mboozi ya musajja mukulu no Peter Kirabira ab'enjawulo era nga mwenna muli bangi nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala bagenze maaso n'okubeera nga mukomentinga ku nsonga eno. Drake Kayiga yategeezezza nti seriously weetaagawoko ekitabo eky'abantu bano abagenda maaso n'okubeera nga beenyigira mu lutalo luno. N'abalala bagenze maaso n'okubeera nga boogera. Mulinde David agambye nti yeebaza nnyo olw'emboozi eno nnyuvu. Lubwama Kaweesa ategeezezza nti kwali nnyo era agoberera ebigenda mu maaso era nti kituufu nnyo abalundi bonna baafuuka Baganda. Musajja mukulu Ronald Kakooza agambye nti stories zino zikaabya amaziga olw'ebyo musajja mukulu Peter Kirabira byagenze maaso n'okubeera nga akoonako. Ono ye Twine Dickens ategeeza nti thank you so much Lubega Ibrahim Kasinga. Meanwhile, I love the way you narrate the stories. I'm in my early 40s, so most of the stories relate to periods before I was even born or when I was so young to understand. Whenever you are narrating a story, say about Amin, I feel taken back to the 70s. Even when I wasn't not yet born, I feel you, sir. Thank you so much, Mukulu Dickens. VJ Bank Videos agamba nti abantu ngabo ba mugaso eri eggwanga. Tweyanziza nnyo oyo ye VJ Bank Videos. Musajja tuleetera obutambi natyo bwa Bannayuganda bwa firimu z'Ekinnayuganda. VJ Bank Videos webale nnyo balire ddala. Ono agambye nti ye Paul agamba nti abeerako ng'agoberera emboozi zino webale nnyo webalire ddala. Timothy Kyambadde agamba nti bannange obukyayi bungi nnyo, bannaffe abali mu buyinza bwonoonese nnyo. Oyo mukulu Timothy Kyambadde. Ono agambye nti mukulu Lubega tuleetereko ebyafaayo bya Lutamaguzi yepo. Mukulu Lutamaguzi tulina emboozi gye twamukolako osobola okuba ginoonyaako emboozi ze twakola naye nga tuboolyawo tunaafuna akakisa ne tufuna ku bafamire yetu n'addamu ne tubeera nga tufuna emboozi ye mu bulambulukufu. Kakati nno mu bufunze bwe abantu besobola okubeera nga nkutuusaako naye nga bangi nnyo. Mpola mpola tujja kubeera nga tugenda mu maaso n'okufuna ebimu ku ebyo endowooza z'onooba ogenze maaso tukola ng'oteekako. Nkwagaliza okubeera obulungi. Emboozi ya musajja mukulu Peter Kirabira bwetyo bwetambudde. Ate ka tusinkane mu mboozi enaddako. Beera bulungi.